Ekiri ku boda ya Uganda ne Congo kifumba mutuku. Abayekera ba M23 bamaze okubeera nga bo balaga nti bakkiriza nti embeera ebayinze. Amagye gwanga erya Burundi olunaku lwadde lwakuna ekibinja ekisembayo ne kingira eggwanga lino erya Congo. Era olwatuuse tebabugumiza na mbooge ekyabatute ne bakitandikirawo okubeera nga banoonya n'okuyigga abayekera bano ba M23. Ebitundu by'e Masisi, Mitanda, Mushaki, Kiroyirwe province y'e Masisi eyo yonna basobodde okubeera nga bafagiyaayo, era abayekera bano ba M23 batandikiddewo okubeera nga balajana n'okubeera nga bakukkuluma nga baga nti eggwanga lino erya Congo liyisizza olugaayo mu ndagaano ze baakola mu kibuga Rwanda ekya Angola ne mu ggwanga erya Somalia. Oluvannyuma lw'okubeera nga basindisa amagye gano ag'eggwanga erya Burundi ne gabalumbagana era ne gabagoba mu bifo ebyo bibadde beewaŋŋamyamu. Jjukira nti ebifo bino ebitundu like Kiroyirwe, Mushika, Mitanda bano baali baawamba era nga baafulayo waabwe nga n'enguudo main road okuva mu kitundu ky'Essike okutuukira ddala ekiroyirwe okudda ekikyanga main road ebadde yawambibwa era nga yakola ki nga yawambibwa abayekera bano ba M23. Wabula essaawa zino wenjogerera amagye gano ag'eggwanga erya Burundi ebitundu bino gamaze okubeera nga gabyeddiza era n'enguudo zino ne baziwamba babeera nga baziggula kubanga zibadde zaggalwa amagye gano ag'eggwanga erya Burundi. Jjukira nti ejje erya Uganda lyali lyagenda dda, ejje ly'eggwanga erya Congo ejje ly'eggwanga erya Kenya lyali lyagenda dda ku South Sudan bano nga bagenda kuuma mirembe era nga tebalumbagana bayekera bano ba M23. Jjukira bano baali beekwata enfo nga baga nti amagye g'eggwanga erya South Sudan mwe mugumbiraawo, eggwanga erya Kenya nammwe mugumbire wano, eggwanga erya Uganda nammwe mugumbire wano, musobole okubeera nga temukkiza bayekera bano ba M23 baba bazze okuyitawo. Ate waliyo n'ejje ly'amawanga amagatte erikuuma ddembe naye bano bonna babadde batunuulira butunuulizi bayekera kiziimuziimu. Era eggwanga lino erya Congo lyavayo ne litandika okubeera nga likuba ebituli naddala mu ejje lino eryatwalibwa East African Community okubeera nga likuuma eddembe nga baga nti ejje lino eryatwalibwa mwalimu n'amagye ate nga amagye gano galimu olunyarwanda naddala amagye agava mu ggwanga erya Uganda mulimu abanyarwanda kati nga bano bagamba nti beemulugunya tebayinza kubeera nga bakkiriza abantu bano okubeera nga bakkirizamu 100 ku 100 okubeera nga bazze kubeera nga banaakyusawo embeera oba okuteekawo embeera yonna egoba abayekera bano. Eggwanga erya Angola we lyaviirayo ne liga nti tugenda kukwata amagye 500 bano nga balina n'ebyokulwanyisa tubasindike mu ggwanga erya Congo. Era wenjogerera ejje lino ligenda kubeera nga liyingira eggwanga erya Congo likwataganyizibwa wamu n'eggwanga erya Congo n'eggwanga erya Burundi. Bano nga bo omulimu ogwabwe bagenda kubeera nga balumba bulumbi M23 face to face kubeera nga babakuba bukubi kwafulumya ggwanga lino erya Congo. Jjukira nti eggwanga lino erya Congo lirimu obubinja bw'abayekera bungi nnyo busoba mu 100 naye ng'obubinja buno obusinga tebulwanira bufuzi bwa ggwanga lino wabula balwanira bya bugagga biri mu nsi eyo. Kaakati n'abayekera bano ba M23 nga baga nti ekisinga okubeera nga kibalwanya basosolwa eggwanga lino erya Congo era n'abali mu magye tebaweebwa bifo by'amaanyi nnyo kubeera nga ba nkizo nga bannaabwe ab'e Congo oba ab'amawanga amalala okuva mu ggwanga lino erya Congo. Kakati ne basaba ne baga nti kabakube emmundu waakiri bakakejjuleko ekitundu ekyabwe babeere nga beefuga. Eggwanga lino erya Congo ne liga nti tetuyinza kukkiriza kutula mu nsi yaffe ekyo kikafuuwe. Era kakati kigambibwa nti amagye g'eggwanga lino erya Burundi gazze ne gateekawo enjawulo y'amaanyi nnyo era abayekera bano batandikiddewo okulaajana ne baga nti eggwanga erya Congo ligiyisizza olugaayo mu ndagaano oluvannyuma lw'okubeera nga lisindisa amagye gano ag'eggwanga erya Burundi ne gabalumbagana era ne gabagobaganya kifuba mu bifo ebyo bye baateesaako okubeera nga basigalamu kubanga baali babiwamba dda ng'endagaano tezinnabaawo. Kakati ne bakola endagaano nti ebifo ebyo basigale nga bagumbye omwo naye amagye g'eggwanga erya Burundi olwazze bo tebaayagadde kumanya baakubye bukubi mmundu ne basindiikiza amagye gano aga M23 oba abayekera bano aba M23 ne bagoba mu bitundu ebyo era n'enguudo ezaali zaawambibwa ng'oluguudo oluva Essake Kiroyirwe okugenda ekikyanga abayekera bano baali baaluwamba eyo no yali main road era nga bannansi tebakkirizibwa ddukozesa. So essaawa zino wenjogerera nga amagye g'eggwanga erya Burundi gaawambye edda main road eno ne bagiggula n'ogiggula era bannansi kati beeyagala era bagamba nti bayambiddwako nnyo bannansi b'eggwanga lino erya Congo kubanga bababuulira bulungi nnyo abayekera bano gye basimbye amakanda. Ekisinga okubeera nga kikwennyamiza nti eggwanga lino erya Congo libaddemu nnyo entalo ezitaggwa
oluvannyuma lw'emyaka 2 emabega eyo paka nakati ng'entalo zino tezisalako. Entalo likyasuubira okubeeramu nnyo entalo ez'enjawulo oluvannyuma lw'ebyobugagga abantu bano buli omu byatunuulidde. Era kigamba nti abantu bano ekibatwala eno okulwana abasinga bya bugagga wadde nga beerimbika mu bifaananyi ebirala by'okwagala okuwamba n'okubeera nga beddiza obuyinza n'okuteekawo obusongasonga obulala naye byanfuna. Alipoota nnyingi ezivudde mu mawanga naddala aga Bulaaya nga zirumika eggwanga lino erya Rwanda okubeera nga liri mu mabega w'obulumbaganye buno oba abayekera ba M23 wadde nga Rwanda evaayo lunye n'ekyegaana nega nti butusibako matu ga mbuzi kutuliisango ffe tuli mu mabega wa bulumbaganye buno. Naye alipoota zonna ekibiina ky'amawanga amagatte amawanga nga Amerika, Bufalansa ne European Union yennyini baga nti okusinziira mu kunoonyeza okukolebwa Rwanda yeri emabega w'amagye gano oba obuyeekera buno obwa M23 era ye bavujjirira n'ebyokulwanyisa so nga Rwanda bino byonna ebyegane gaita amatu ga mbuzi kugisibako kubeera nga bagiriisengo. Kakati ne bwebukedde olunaku olwaleero ng'eggwanga lino erya Burundi mukwano gwange ampuliriza liraze enjawulo y'amaanyi nnyo nti amagye gano agaasookayo gali eyo gayimiridde buyimirizi kubeera eyo kutega nswera naye Burundi bwe yayingira mu ggwanga lino erya Rwanda mu ggwanga lino erya Congo basooka ne baginyooma era nga bagiyisaamu amaaso. Naye mukwano gwange ampuliriza ennaku zokka zeemazeyo eno tenaba kubeera nga ewezayo ne wiiki emu ekakasizza nti abayeekera bano tebalina kye balina just kumenya mujenje kkalu. Jjukira nti abayeekera bano aba M23 babadde bayisawo nnyo amagye gano ag'eggwanga erya Congo era ng'omuntu yeebuuza nti amagye g'eggwanga erya Congo lwaki abayeekera bano bwe bagatunuulira badduka buddusi misinde ne basolawo ebitundu amagye gano aga M23 oba abayeekera ne batandika okubeera nga bawamba ebitundu bino. So kyazuulwa nti mu magye gano ag'eggwanga erya Congo mulimu amagye ate nga Banyarwanda bano abatuusi. Kakati bano bateekawo embeera ebitundu bino ne kirabika nti bawaayo biwe. Kakati ye Omurundi bwe yazze yaga nti saagala kumanya saagala kuwulira ebyo era ye yakubye bukubi ne kirabika nti abayeekera bano aba M23 si be b'amaanyi agali awo nti ga muzinzi nnyo. Naye oluvannyuma lw'eggwanga lino erya Congo okubeera nti lirimu amagye ag'abatuusi ate nga gakolagana n'abayeekera bano aba M23 bakikola kagenderere ng'omukadde akogga ebitundu bino ne babiwaayo. Olumala okubiwaayo ne beekwaza nti ate tetwagala bantu bannansi baffe kubeera nga bafiirwa bwerere kwekola tactical withdrawal okuva mu bitundu bino tusinziire businziizi. Naye nga kirabika nti waliwo empuliziganya n'enkwatagana n'enkolagana wakati w'amagye g'eggwanga erya Congo n'abayeekera okubeera nga basolawo ebitundu bino abayeekera basobole okubeera nga babiwamba nga babyeddiza okubeera nga babitwala. Kale nembeera bwetyo bweyimiridde gwagala edduuka ery'okupangisa mukwano gwange kuba ku namba y'essimu eyo oba teeka ku WhatsApp message ng'oli mu bitundu by'e Makindye ng'okola saaluuni manicuwa padicuwa osala njala oba osiiga njala oba okola mu by'abagole. Edduuka liri opposite Haji Haruna Mbiru restaurant okumpi ne Pakalasti ogenda kubeera osaabulentinga n'omuntu alimu musobole okubeera nga mukola ensimbi. I sign out for now tukwatagane mu wakaddako bye bye. Mbadde mbategekedde live naye network ennemesezza n'ensalo video eno ngikole bukozi mukwano gwange ngibateereyo musobole okubeera nga mugiraba. I sign out for now tukwatagane mu wakaddako bye bye.